Ene News Pack Channel webale kusalawo noleko gamba nti amawulire linakuba nti ngajja ku channel eno katuberenga tugatandikirawo kubanga go manje agetulina tutandikide wa mukyalo oyo gwoli mukulaba omukyalo oyo ali olubuto yachaziddwa munange ku channel ya SB4 kakati munange n'abaako byayogera omukyalo no yagambye nti ayagala wazaala omwana we abeere nti nate afuna gwamuwa era omwana ono gwanaabamuwadde naina oba anabeera amututte etamugambanga nti no si ya muzaala etamugambanga nti no ba yali mwana wa muntu mulala bambi omukyalo no bwatu bwe yavuddeyo n'alyoka agamba bangi bamusabudde bangi bavuddeyo ne bamutabukira bangi bavuddeyo ne bayomba ate abalala ne bamusasira nga bagamba nti watuukidde okuba nti no munnange akola ekintu nga kino alabika alina obulamu bwayitamu munnange omukyalo ono bambi single mother aina abaana basatu okitegera katubere nga tukuwa akatambike oleme kulowooza nti no tutemye mugambo ayagala omuntu yenna asobola okuba nti no atwala omwana we ng'azaaliddwa amunone akatambike kano tu ayagala omwana mba muwaddeyo saagala nnoonya ate saagala mwana oyo akimanyeeko nti namusitulako mu lubuto lwange njagala omwana oyo akule ng'amanyi gwe nnyina amuzaala gwe taata wa muzaala sigambye nti oba omwana nti mwagalamu ssente nedda kyesa omuwayo buwi njagala muntu asobola omutwala abeere naye nga maama we nga taata we omuwayo munnaku ng'omaze muzaala mu bbanga ki nze baba bakamaliza okunongosa nga munzijamu ne bamutwala siina buzibu oyina wajja mu ddwaliro ne wajja kati naŋŋamba tugende mu ddwaliro bamukuggyemu bamumpe wetutambulira omuntu asobola okwerabika onaga nti ajja kumpa omwana bwenna amala mukuza myezi ng'esatu oba myaka ng'esatu etaano agende ku poliisi ampawabire nti nabba omwana we ensonga lwaki nagambye osobola biteeka mu mpapula kuba nze wentuukidde ogamba nti kampeeyo omukazi munange asobola kitegeera ositula omwana emyezi 9 ate ng'oli wa lukindo obulumi bw'obeerako kuba ne bweyekyusa oba ekyusa oba ofa bulumi wensaliddewo ngambe nti kamuweeyo amutwale saagala nnoonye nange saagala nkole ki omuweya mu mbeera ki omuweya mu mbeera nti tomwagala omuweya mu mbeera nti tolina buyambi bugenda mulabirira omuweya mu mbeera nti leke mbeera ki y'omuweerayo mbeera gye muweerayo sisobola mulabirira ekyokubiri nze nga maama sobola kubeera na mwana nga simuwulira atamuwulira gatya osobola okugamba nti ono omwana taata we gyali ajja kunnyambayo kino naye nga toyina jjukira nina buli obuvunaanyizibwa obulala obuvunaanyizibwa bukuyinza kati awo wenkwateko bo ne muwa amwetaaga okusinga n'agamba nti maze okuzaala baba maze okunongoosa omwana mukutte mukusudde kasasiro ogwo omusango munene eri Katonda kijja kunnumiriza nnyo naate bwe nkwata omwana oyo tugeze SB4 ne mukuwa nja kuba mativu nti omwana gyali ali mu mikono mituufu ate era sirina nsonga zeetaagisa munoonya so wano nga oli serious nti singa oba omuwaddeyo muba mwawukanye nga baluganda mba muwaddeyo saagala nnoonya ate saagala mwana oyo akimanyeeko nti namusitulako mu lubuto lwange songa eyo girambulule bulungi omuntu ali agitegeere bulungi wemba nkedde ku makya SB4 nekwasa omwana oyo saagala ogambe mwana nti nze nali maama we njagala omwana oyo akule ng'amanyi gwe nnyina amuzaala gwe taata wa muzaala oba mba mukuwadde nga mukuweeredde ddala gwe maama we gwe taata we olw'ensonga nze saagala otwale mwana ogwo enkyagenda akole ki omugambe nti ate oli ye maama wo ebiseera ebisinga abaana abo bafuna endowooza endala aba bagamba yi
ate ono ye maama ate oli nga naye maama yankuzizza. So ekirala omwana otali mu mutunda muwayo obuwi? Sigambye nti oba omwana nti mwagalamu ssente nedda. Kyese muwayo obuwi? Njagala muntu asobola omutwala abeere naye. Bwetweyongerayo munange olutalo lwa Tamale Mirundi Junior kw'ossa ne full figure terunnagwa okitegedde. Junior akyagenda mu maaso n'okwewera agambye nti ayagala babeere nga bagasimbagana ne full figure nga si lutalo lwa bigambo naye nga lutalo lwa kwekuba ngumi. Lwakaba banenze nabagamba nti ebigambo bya Junior sibigenderako ssaawa yonna asobola okujja wano n'abeera ng'ate yeetonda okitegera naye ali mu kwewera agamba nti full figure watalekerawo okumumanyira bajja kwekuba. Akatambi kaakano yabadde ne Kasuku. Aze wano nze nkwata ttawulo yo muliye gata nje tusooka okusasula banayoola mazima ebitiyo byo abasitekanso balina okuleeta kati kaso no yetaga kulinyako nomugukirako bwoti nomugukirako nalose mwekweyako bwente facing anje yambe mwekweyeko mukazo fast and follow sa bintu byakwevu tatse kemu data twewe mule twewaize nize katika suku abantu ngumi ku ngumi obadde ogamba ki yerevo kati kwetu mvuma kumacha badde ogamba ki naye ronda Galuwa abakuba nekazi njagala bulu kona mbereno wedi kona ibereri. Yes, ndiga mukube mwekweyeko isoma wasani koloro ejemo najipo era kaleka training sana anko entale zimuzino okugwa nemwemalege yangano tonsiriranga ekyo nekiva mu ddiiro musikama beeringa sike gaze ku mugongo. Yes, njaga walampirako anti gango galinga sitoke njaga walampirako mudde wegulwenduuluzi buge ensonga za Pastor Rosias Bugingo eza Pentagon munnange tezinnaggwa. Lumbu yakyagenda mu maaso n'okuleeta bwino okubwino. Ono naavuddeyo n'alyoka agamba nti Pastor Rosias Bugingo mbu tasobola kubeera ng'azimba Pentagon essaawa zino kubanga tebamanyi oba obuyinza banaabusigaza mu 2026 oba nedda okitegeera mbw era ababanja Pentagon mulindeeko. Bwatyo Fred Lumbuye bwavuddeyo n'alyoka agamba nabyo katubikuwe. Certainly whether Mohoz will carry on from his father, so he can't invest his money in Uganda when he's not threatened about the future of Museveni's government and Mohoz agamba what? Tasobola kukwata ssente z'akuŋŋaanyiza mu ndiga nti azimbe mu ekkanisa mu Uganda oba azikolemu ekintu mu Uganda kubanga tamanyi gavumenti ya Museveni eneddako ogenda nti Muhoozi anaafuna obukulembeze okubujja ku kitebe oba nedda, so tasobola kukwata ssente ze aziteeka mu Uganda. Ekyo kikafuwa bufu kigwe Nairobi. So mwendigamu ne bannayuganda mukitegeere nabano bennyini bakimanyi nti gavumenti eri mu ki eringa bano bakwaya master bagira bati eri wete era ye point esooka yagamba nti is not certain about the future of Museveni's government and Muhoozi unless yagiteekawo just to cover up. Ekyo mukitegere kyekisooka. Ekyokuli agamba is scared more than anybody in Uganda kubanga bamukozesa ensobi okulumba Robert Kyagulanyi Ssentamu ne National Platform. Ndisinga gavumenti ya Museveni evaako y'omu ku lisiti y'abantu 10 basooka mu Uganda abalina okukwatibwa. Agamba nti kyasinga okweraliikira mu Uganda nti singa gavumenti yayo seereeyiika ku bantu 10 abasooka ku lupapula lulina okukwatibwa kwali. Ekyo kyakimanyi bulungi nnyo okusinziira ku soosi ze nti yakimanyi ku bantu 10 basooka okukwatibwa kwali, so kati tamanyi kigenda kuddako.
Kiriza tubelenga tubuzaako ku Idi Mubaraka. Aisha Kawalo gambo tia peaceful tukutumideko twagala okubeera nga tubirako ku Nabye Justin Nankuke Esther ng'obuliridde gambo tia Adija tukutumideko twagala okutumirako ku Mariam Nakato ate era twagala okubeera nga tubuzaako ku Kawesi Norin waliwo mukwano gwaffe ayitibwa Umal Kasumba naawe tukutumideko naawe mukwano gwange gwe mululi gwo gusoose okubeera ku channel eno twagala okubeera nga ate tukwaniriza abaana b'omugenzi BMK munange batabukidde omugagga Kirumira bagambye nti omugagga Kirumira yefuulanga nti ayagala nnyo taata waabwe nti era munange mukwano nnyo gwa taata waabwe ng'akyali mulamu wabula we yafa mbu Kirumira y'omu ku abo abali emabega w'okwagala okuba nti n'ebyobugagga taata waabwe bye yaleka mbu munange bituwaalibwa katukuwa omwana ono ng'ayogera ensonga zonna. This is something I never talk about. In fact, I'm scared to talk about, but I'm going to use my content creation abilities to seek justice for my late father. Because someone needs to talk about this. Be careful the people you call your friends because they might be waiting for you to die and take your belongings. My father, the late Haji BMK, worked so hard to build his legacy, to make his name, to make connections. And now one of the connections he made, his so-called brother from Kwagalana, the chairman of Kwagalana, not his blood brother, is now working day and night to take what belonged to him. Yet in public, he used to say, oh my gosh, this is my brother. And then, of course, not like that, but that's what he used to say. Please, everyone that used to go for events knows that this used to happen when they were together. But then again, I think my dad knew his friend because when he passed away in his will, he mentioned that we need to take out all our shares from Kwagalana, which we haven't gotten yet. I'm yet to talk about that. But as you all know, or not know, because the news is now spreading rumors, my brother, aka the prodigal son, made some bad deals, took loans from the mafia, from the bank, and all these people using fraudulent paperwork. And instead of these people going for my brother, they're coming for my dad's legacy, which really hurts me. And it also hurts the rest of my family. I hate to wake up and every day they're like, oh, BMK this, BMK that. He did not do anything wrong. Well, he had his wrongs, but these are particularly my brother's wrongs. And all these people know, but they're still coming for my father's things. I'm sure most Ugandans have seen the news about the Mulamula land, the Buziga apartments that Yako Bank wants to take because that's what my brother gave there. My brother gave there the titles as, what do they call it? Collateral? When you fail to pay a loan. So he failed to pay a loan and faked paperwork. He gave fraudulent paperwork that we told the judge that this paperwork is fraudulent, and we still lost the case even when they knew the truth. So Yako Bank sold the loan. So I might be a little bit all over the place because this is very emotional for me, but Yako Bank sold the loan to guess who? My father's friend, Chirimira, who is the chairman of Kwagalana Group, who is his so-called brother. And for some reason, everyone is scared of this guy. They're like, oh, did you see how he embarrassed the other person in court? How can you be a smart man? How can this person be your friend and you tell the whole world he's your friend, but you're trying to steal from him? Please tell me how, please. You might want money so much. In fact, what he would be doing is trying to help his friend out, no? He even tried to get my brother arrested this weekend. My siblings on ground are scared for their lives because they're like, what if something happens to them? Because like I said, they tried to get my brother arrested over the weekend. So apparently my brother owed Yako Bank 1 billion and with interest it came to 1.5 billion. They valued the land at this particular space at 2.5 billion, but apparently it's about 10 billion. I could be wrong. However, they sold it for 1.8 billion, something like this. But this land, this particular space has 2 land titles. These 2 land titles, my brother managed to fraudulently change one and the other one is still in its original owners, which right now belongs to us, my siblings and my moms. I'm so tired of hearing my dad's name in the paper, so I'm going to spill all the tea. I do not give. Also, everything I'm saying right now, I have proof and I'm going to share all the documentation because they've embarrassed my family enough. I cannot watch my father's name being tarnished after the legacy he built. So for this particular land, we have apartments on there. Our tenants have been inconvenienced, that they've been kicked out. There is no one there. We're not making any money from it. The money is not the issue. The issue is the fact that people are being inconvenienced in their own houses. So what happened last Thursday is my brother went with a lawyer and they finally agreed on something. Everyone should stay in their space, meaning us, we stay in our space and Chirimira stays in his space. But this weekend, my brother went to access the space and he was not let in. He went in with 2 security guards. He went in through the main gate. They didn't let them in. So they told him to use the back gate. He went and used the back gate. They found a padlock on it. He broke the padlock, so he went to buy another padlock to put it there. The moment he left to buy the padlock, guess what happened? They put these 2 security guards in a room, beat them up. Okay, I'm even skipping. Before they beat them up,
They went to check on our property. They had stolen everything, vandalized the property and all that stuff. You cannot tell me this is not mafia business, because the moment my brother left after taking all the pictures of this, I'm going to show proof wherever I can. My brother went to buy a padlock because they broke the one that was on the other gate. And guess what? These 2 security guards were put in a room and brutally beaten for about 2 hours, and they took them to the police. When they took them to the police, guess what? My brother found out that he's been instructed to be arrested because he broke the rules. Yet they went there with a lawyer and they finally agreed on something, but they want to arrest my brother for breaking a padlock that's in his space. My thing is, why don't they go for Haruna? Because they know where Haruna is. I don't even want to call him my brother. I keep saying the prodigal son because he was a prodigal son. You know those people that, oh my gosh, they're the smartest, Haruna this, Haruna that. But he's the one who messed up. He's messed up big time, and it has put a divide in our family, so much so that it's kind of hard to trust some of my siblings. I'm not going to beat around the bush. I'm not one to beat around the bush. I'm sorry. And these people are so smart to put the inconvenience on the weekend, because on the weekend the police doesn't work, and even if you go to the police, they've been paid. Even if you go to the courts, they've been paid. Things are taking so much longer, and because of this, I'm like, I might as well bring it to the internet. Like, what the hell? What do I have to lose? People are stealing from us in broad daylight. I'm pretty sure Balaam knows where my brother is. I'm pretty sure these guys can go for my brother, but why are they coming for my father's things? Why? I don't know. There's a lot to unpack here, but if you have any questions, feel free to leave them in the comment section down below of where you're watching this video from. And it's crazy, like maybe 2 years ago after my dad had died, there was one blogger, Lumbuye, who said that Chirimari is going to come and take my dad's things. We thought it was a joke. Do you know how painful it is for someone that, I remember vividly smiling with him at parties, all these things. Even his son is my friend, which hurts my feelings to even talk about this. Also, if I'm not mistaken, this has been a recurring thing with the Kwagalana group. A lot of people, when some of the shareholders die, by the way, my dad was one of the biggest shareholders in Kwagalana. I could be mistaken, but he was one of the shareholders. We did ask for our shares. We didn't get them yet, because my dad, according to his will, he said the moment he passes away, we should take out our shares, because I think he knew his friend. He knew his friend and he didn't want us to deal with him. I don't know, but I feel like he knew his friend. We still haven't gotten those shares. We are still waiting. But it's not only us. Zimwe, the same thing happened. Also, Big Ways. I don't know if you remember those guys. Every time something like this happens, none of these kids have gotten their shares. I could be wrong, but from what I know, they haven't. If any of you guys are watching this, please validate me, because I could be wrong, but I know I'm not. The thing is that people keep forgetting that everyone dies. He's also going to die, and he's out here fighting for wealth. Meanwhile, he's an old guy. Life is so funny how it works, because the good people always die first. Because this guy has been scamming people all along, and I don't know if I'm going to call it scamming, but what am I scared of, brother? What has happened? Apparently, he's a governor of some country, and if I speak this and this is going to happen, and he threatens people in the I don't give 2 shits, bro. The only thing I care about is clearing my father's name and my legacy. Also getting my money. How can I be out here suffering when he's stealing from me? Kiriza negano nago tubelenga ate tugakuwa. Wamujewo oyo Yena ne mulonderera biroya okute ulese roya tabitegeera ogasemu mu kabebe kuluzuwena ngawe yanwa omwenge n'atasasula ojja bipuruvinga mu kooti. Gweronderera ebyo biroya byojje mu mabaala Muhanji olowooza eno comedy. Muhanji ojja lowooza eno comedy store. You'll dance the tunes. Eyo biroya byolonderedde bye byasomalo materials. Kuluno ojja kutegeera. Ojja kutegeera Muhanji nti omuliro gugenda na muliro. Ekyenyi ky'enkoko ze nnyindo zaayo. Muhanji ogenda kutegeera nti eno si comedy store. Bebe kulu agenda okusiba. Ojja mubuulira mukazi we gye yanywera omwenge. Buzuwena yanwa omwenge n'atasasula. Gwe wabasasulira. Yagunywera wa? Budde ki? Yanwa kika ki? Byonna Muhanji ojja binnyonnyola. Ate oyo looyawo naye agenda mu kaguli. Muhanji looyawo yagenda okusooka eruzira. Nze bye nategedde ku musango ogwo. Muhanji looyawo yakusooka eruzira. I can even bet my money. Oyo looyawo gwe waleese yagenda okusooka eruzira. Bajja kuba basiba looyawo
Now, yes, mutegere to give respect on people's names. Abantu bakoleredde amanya gaabwe. Ngoja ozanyira ku linnya lya Bebekulu bwotyo. Omanyi Bebekulu jajja erinnya lyegwe. Omanyi Bebekulu sente ze yeetaddemu. Nga ne miliyoni 5 yazikuddiza. You are messing around his name. You will know. Ojja kutegeera lwaki abasirikale bapama mu nsiko. Mwanje ogenda kutegeera lwaki abasirikale bapama mu nsiko. Oba toyite ziriyo mu ttale. You will know. Lwaki abasirikale bapama mu nsiko. Kuno mwanje bwogenda otegeera. Tewerabira kuba nti no video eno gimpera like n'okuleka obubaka bwawo mu comment section naye wasubscribinze oba tonabasooka okikole onyige n'akadde ka notification. Kkiriza ne gano nago tubeere ng'ate tugakuwa. Ekinsesa the time when I was at Black Market, head of operations yali pastor ng'amanyi ebitukolebwako engeri gye batucunya ng'ate yakulembera n'abatucunya. Awootira abantu Musumba byonna bye wankola sibyerabirangira nakugamba. Nsaba Mukama awe sister wange Nina Rose obuvumu one time aveeyo ababuulire abo abantu bali mu kucunya Nina Rose. Yabasaba dda YouTube channel ye baagigaanira. Waliwo time we bamuwaayiriza nako mbu Nina Rose ali ku drugs. Ngenga just omukazi yali stressed nga babuuza sente ze za royalties. Mwana bafani ba Nina Rose. Kankome naawo sijja kwongerayo. Naye nga bagayi bachunyiza Nina Rose. They are secretly torturing Nina Rose. But I pray one day Nina Rose avayo n'ababuulira amazima. Naye record labels n'ezimu eziri muno zicunya abayimbi. Mukebere ku bayimbi bamwe abali mu labels, record labels zino zicunya abayimbi. Abo getsoode okubeera nti nate tukufunira mu budde buno naye weekuumire ku Newspark channel sawa ena tujja kubeera ng'ate tukuleetera amawulire amalala agetunaaba atufunyeewo kasita ofuna notification otegera butegeezi nti ate tulina amawulire amapya agetuleese ku channel eno. Beera bulungi weeraba.